Kati amazima mpuge bipanda akuba byaki. Hita mtufu bya. Ani ageno mulonda. Simaina kumanya. Just bantu. Kati na nyamba ndi abantu amumba laba ku TV. Naye nze ngumba ngo ndinanye no ngati wagira mpuga ngo. Kisali mala wachikopo cha chai. Anti oloka zogenze no tula meeting ekulembeddwa musiru. Totulanga meeting nga kulembera musiru. Mwena mba ngenda kuba basi. Mpuga abantu balekemu na. Nzo mpuga yambusa nti newe nandi badenza afude yandi nzisa kyo namubuuka. Namubuuka. Ebitano tebyakumala sebo. Simpa veka. Fenna twamubuuka. Wabuki bwanno. Umusajja yafuna ebitano yatina okuzimba kesubiro beddwaliro. Naye omusajja yokumanya kama ebitano yawoza ngo ayagala nkyuka. Naye kennyini ekifo kyatuddemu akiremeddemu. Yayala kukyusa wakawe. Kati gwe oyagala otya enkyukakyuka nga n'ekifo kye baakuwa kiremeddemu. Enkyukakyuka tegeeza ya famire. Abamu enkyukakyuka bategeeza bawutaani. Ye kennyini kati oyo mpuga yali ali. Kyuka kudda janva. Kati ate keyasuula kaali kamu. Enkyukakyuka yalabika gyategeeza. Ne bagamba nti waamu munno mu bwalo opo n'onyiiga. Mpuga wa nkyungwa. ate gawoza ayagala nkyukakyuka. Naye nabo wabula Ate nga nabade njagala ngine emyezi egisigadde bakuweemweru omulala. bingi wabula Bino byakuwanyisaamu. Oli baba ina ideas ngola bazisa omwe mwatwale. Sokanga baga bingi wabula bo basana kugerera ko ddala. Kaserwa gy'okwota abo. Omusajja mukulu amanyiddwanga Manisulu Semanda nenga amanya gamatuufu naye nga amanya gakola ssente ya King Saha abantu abasinga obungi bye bamanyi ng'ayogera ku mukulu eyali omwagalwa w'abangi era eyaliko leader of opposition mu parliament naye ng'essaawa ya kakati ebintu bimwefuulidde. Yes, nga tugenda mu maseera nga tweyongerayo waliwo akatambi akakoze amawulire akatrending ze ak'omukyala amanyiddwanga Maria Matembe nga waliwo gye baabaddeko wamu oba waliwo gye baaliko nga mwana muwala amanyiddwanga Spice Diana nga performinga naye kirabika okusinziira ku ntunuulira gy'atunula mu katambi kali yali kwegamba teyali musanyufu n'ennyambala ya mwana muwala Spice Diana. Oyo ye maama omutuufu ndowooza mu mutima yali agamba nti singa nnyina obuyinza omwana ono nandibadde mukubamu empi addemu amagezi kubanga entunula eyo entunula yatulaga nti bannange omukyala munyiivu naye lwakuba yali asobedde kwegamba olaba entunula singa yali alina obuyinza mu butuufu ng'empi yali avaayo n'azimuyisaamu naye lwakuba nti yatunula butunuzi n'atunula n'agamba bamaama b'ennaku zino balemereddwa okuba nga bagunjula abaana baabwe kati bino biki byatwambalidde. Nga tugenda mu maaso nga tweyongerayo tutunuleko ku nsonga ez'abayimbi nti Eddie Kenzo yavuddeyo n'agamba nti abayimbi bonna bali mu federation ate mbu federation yo weeri ejja kubaawo paka mwagala temwagala nti era bonna abagikonyera mukonyere naye nga yo weeri talina gye. Yeah, by the way, to make the thing clear is omuntu ayinza okuba nga idea ya federation tagibuyinga but federation is here to stay. Buli muyimbi yenna mu Uganda federation agirimu oba amanyi oba tamanyi lwa nsonga FIFA teyaliyo naye FIFA bwe yajja FIFA yalina okuba nga organizing omupiira osegedde akati bwe banga erina okuguorganizinga ne batandika creating associations in different countries so that FIFA can deal with them to manage the football. Osegedde. So olwaleero bw'otunuulira ensi weetuuse most especially mweno era gitulimu, there is a lot to fight for, there is a lot to celebrate, there is a lot to achieve generally, but bw'otunulamu olwaleero like for example ng'ensonga ya copyright olowooza osobola okugenda n'ogibanja ng'oli omu bw'oyingira mu office
of the Attorney General oba n'ogenda mu Ministry ya Justice ng'omu kiyinza obutavaayo naye bwe mubeere 10 ngera mulina ne tuva mu kibiina bwe kiti fe abayimbi bwe tuti tubadde tugamba tuti muyinza okuwulirizibwa ennyo olabye gikiraga okitegedde nti omu ayinza obutakola kati did you get it? Nti nze nga nze Kenzo niwe mba n'erinnya litya waliwo eddoboozi lyesobola tuusi antiiro nga batubuuzizza nti mmwe baani tiffe bano okitegedde so omuntu yenna atakkiriza mu ideology ya federation one day one time ajja ategeera omulama kwetuli ayinza obutagutegeera leero oba enkya but this federation is here to stay oba wendi oba siriwo there has to be associations and the federation so that association yezo tesobola kugenda ng'emu enafuwa naye bwe zeegata ne ziwera 10 ne zijja under an umbrella of the federation osegedde ne zireeta leadership yazo ne zeegatira wamu ne bajja olwaliro ba chairman 20 chairs of the head of associations and the secretariat of the federation. It is heavy. That's a very big voice. So abantu abali anaga the federation sigirimu, they say it ignorant, but one day they will know nti kino si kya Kenzo. Musajja mukulu Idrisa Musuza aka Eddie Kenzo, president wa Uganda National Musicians Association oba no giyite federation mu bufunze abadde annyonnyola ekyamubuuziddwa nti waliwo abayimbi abavaayo ne bagamba nti nze mu federation siriimu, so ndowooza ansa asobodde kuba nga ajanja oba nga annyonnyola bulungi nnyo ekyo ne kiggwa. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo era tuli mu byobufuzi eno n'eno ate era omusajja mukulu amanyiddwa nga Munyagwa simanyi kyo avuddeyo n'ayambalira pulezidenti w'ekibiina kya NUP this time ku nsonga ki bibino. Kyagulanyi ayagala nnyo obuyinza ekijja omulemesa politics manyi mwe temwagala biwulira ngenda kudda muvume atawulira ekigenda okulemesa Kyagulanyi politics ayagala nnyo obuyinza ayagala nnyo okufuga ekibiina kyokola mu kamyufu akali contested bwe katyo bwe bamala debate public debate oyina register y'aba members ofuna ekisaawe kyoteekamu ebox 3 wamana nemukeere nemukuba ebirango ba members mwekebere ku nkalala mugenda kujja mulonde akamyufu ka MP wamu nomanya nti abantu bebasazeewo naye bagenda kutuula mugenda bateekamu debate muyingire mu room mulondeko omwamu abantu bataano high command ya fire base erondeko omu abagenda okulonda sibeevola magaduula abagenda okulonda kuliko Honorable Bobi Wine, Honorable Nyanzi, kuliko muganda wange Nubianili, ekitiibwa Eddie Mutwe, waliyo omulala bamuyita Tony Hose, waliwo Selector Devi, waliwo n'omulala bamuyita Dry Tea. Bajja kutuula balondi bagambe candidate yo ne Sauda Madada yajja okuba baweereza empapula kakati muyinza okulonda omutuufu aina interest z'ekibiina naye mba muwadde room bana abalala ogamba muwaddewo obutali buki mwenkanya gwe batwala eri mu box mu bantu wennyini ekyo FDC kye yakolanga ne bana ababbi b'NRM kye bakola neera mawuwe yabikola ebyakyagulanyi edikota yegaba tiketi DP neego munnange era nga tweyongerayo ate tukyali mu kibiina kya NUP abamu bavuddeyo kubanga mbu okusinziira ku bo nga newengeri gye balabamu debate gwe balaba nti eyawangula mu kale mwawo mu kwogeramu biki ne bawadde nga maxi endowooza yabbajo siyango nafunawo obubonero 9 ku 10. Namba 2 yabadde Alex Luswa Luwemba. Nti Alex Luswa Luwemba yamutegede what is the motive of this campaign. Tuli kumulamu akyo gwa campaign n'aleeta Segirinya. He was the only person eyali organizing Segirinya n'ayimiriza ne president we Kyagulanyi ng'akutte ekifaananyi kya Segirinya because they are replacing Segirinya. Abadde kabonero kakulu. Akamuweeseza Max ekya namba 2 era singa yabadde namba 4 n'aligambye. Nti bwe yayimiridde bw'ati
na respectinga Segirinya n'abagamba moment of silence n'ayambuka mu bbe ey'okubiri. Oli engineer yamusinze kudda mu bibuuzo nakuba nti engineer is a parliamentary material. Kubanga engineer tiyalaze nti yasoma nnyo. Engineer yalaze nti yaddamu political approach. Nti bw'omubuuza nti ogenda kukola ki mu parliament akudda toddamu nti in articles 2020 abantu ba DP balina sympathy card Kanalokola ali abadde asenya kibayita sympathy card. Kakati Luwemba kyamuweeseza namba 2 yali organize Segirinya kubanga tuli mu bigere bya Segirinya n'okulabisa nti bali abantu bonna babadde tebajjukira Segirinya nga baagala genda kufuna mu parliament ne batamanya nti n'ekisanja kikyali kya Segirinya. Segirinya ali mu ttaka ina n'ekisanja kino bannayuganda bampulira nti ate njagala okugamba abantu bonna bampuliza ku radio nti abantu b'e Busoga by election tekuba kulonda kupya kuba kujjuza kifo kya mubaka oli tukibali Segirinya yakyali MP w'e Kawempe kati omuntu alina Segirinya mutwe yagenda okuwangula ki Luwemba kati Luwemba n'abeera namba 2 namba 3 yabadde Nalukoola Nalukoola yabadde decent yabadde mukakamu bamubuuza ekibuuzo ekyakasameme yabadde mukakamu ekyamuweeseza ekyokusatu nti yabadde taddamu bibuuzo politically Nalukoola yabadde shokiti n'agamba ennaku y'akalulu kale ennaku y'okufuna entuuzo etya n'ensereko engeri gye yayingiddewo yagidde mu Range Rover bannayuganda tebaagala kulaba muntu atabafaanana ati mpuliriza si bya ssente bannayuganda baagala okulaba magala baagala okulaba Alex Luswa Luwemba inginiya asinga Nalukoola ssente naye yasenga omuntu wa bulijjo teyaze kulaga swaga za Range Rover teyaze kubanga bannayuganda balina trauma ku mutwe amusomese kwezi bannayuganda balina trauma ku mutwe nti bano abasajja b'amasuuti bannalukoola balooya babafuze ebbanga babawuliriza kati munnayuganda agenda mu ne Alex omunaku ajja okutegeera ennaku kye Nalukoola tamanyi malaria bw'aluma Nalukoola jamala omwaka olwaleme kuddamu kukwata simu ekizibu Bobi Wine kyafuna Bobi Wine alina ekisa kingi bw'atyo bwe yeesiga bampuuga laba gye bamutuusizza. Era no message mutwale wa His Excellency Kyagulanyi nti bajja badde ku radio y'e Busoga ngoyagala okutestinga loyalty ya Nalukoola nga magala kuba omwana asinga okuba lwe bamuyita magala oyo yasana kadi ebituufu senga tebibadde bya Segirinya ze mbadde mpagira magala senga fuutu soja mpagirani magala naye nga Kyagulanyi kano njagala muwemu ka test kano nga yagala okulaba loyalty ya Nalukoola mumme kadi batajja independent. Ebigambo byange ndowooza owulidde mbu abantu abasinga obungi abamu kale bali against Nalukoola nti wa DP alina kyabala abaffe munnange tujja bbirawa byonna gye bigenda gye biraga ffe bwe tuli okuba nga tubibatuusaako ate nga tweyongerayo munnange mawulire ag'enjawulo ate Abetex avuddeyo munnange nakukuluma ng'akukulumiraani asoose muwaana Alien Skin then oluvannyuma n'alyoka amugera nga walina ogutima ogubi amagezi Alien Skin mu byafaayo ye muyimbi yakolanga millions 10 ennaku 3 nga 10 kigudde millions 15 Friday nakola shares millions 45 nakola Saturday millions 4 mwezi nakola Sunday millions 4 mwezi ekyo mu bayimbi be Uganda tewali yakikoze abayimbi abanene abakakigezaako okukikola Bobi Wine, Eddie Kenzo, Jose Chameleone. Omusajja gwe bayita Alien Skin n'alyoka akulunga olugezigezi n'amaliriza nange yamumakinga n'alunkulungirirako n'entegeka Nkwacho Festival. Omwana oyo alina omutima omubi Alien ate nga baba atunula mu kamera akulaga nti mulungi ne tuwanika concert ya Cleverje ne Bajjo tumuwanika omwana naye tumujje manyi twagala nnyo okuteeka Abetex ne Bajjo olumu tuteekanye ebivulu ebigatta ku artist ne tugamba Cleverje must shine kazungu keeko ne tutegeka ne tumugamba akole video ne bakanya bakole video ne Cleverje limba lwakuba olwo tola Cleverje era nzi mu kolaboze yakakola ndoza lwe lumu kyasinza okukola kolabo yagano gikola ne wono mu kamera akolaga nti muyambi mulungi
Kireva je namugalira ebero nanoonya Kireva je nanoonya Alien Skin naye wano mu kamera akulaga nti akoze eki amuyambi era abayimbi abasinga mugera ne mwefuula abayamba ba artist ninga ba artist abatutte mbayamba n'omuwa kolabo n'alyoka alwana okumukolera video kati adda mu kituufu oba omuyambi eki bibyo owulira nga waayogedde yenna no takomye naawo n'ayongerako n'agamba nti muntu ki oba hotero ki ey'obuvunaanyizibwa esobola okukkiriza nti mu butuufu Alien Skin akolere mu show ye. Gwe waliwo omuntu alina hoteri ye n'ekifo kye nga bavunaanyizibwa asobola okukkiriza Alien Skin akolerewo show. Kale nsobola okuba ndi kasajja kakulu mukadde sikyategeera. Notegeera. Nzo okuba nga sikyategeera nga otegeera abe. Eriyo hoteri ey'obuvunaanyizibwa nga sina bukakafu nti ddala booking yabaddewo. Force yabadde. Naye n'ogenda mu kifo eky'obuvunaanyizibwa nga Africana n'obagamba nti ndeeta Alien Skin eyakuba abantu mu lubiri nga tebalina musango. Gwayita abantu olaba okuba abantu Ssaabasajja Kabaka oyita abantu ku Africana anti omuyimbi wa ggwanga obayita obakube muyimbi wa ggwanga teyise bakuba yabayisa bagamba nti Alien Skin alina kyati okukola. Alien Skin yatumira emmotoka ya Bajjo singa tewaliwo kamera baligambye nti bamuwaazi incident eyagwawo. Kumanyi kitegeeza mu ggwanga okugenda mu ddwaliro n'okuba abasawo. Nyiza okuba nga nze sitegeera. N'ogenda ku kitebe kya Nuupu. Ebintu byali mu makulu. Byali mu Nuupu nga wagikyawa nnyo. Sikyawanga ate okugenda n'awandika ku kisenge kitegeeza ki yakola fujjo ki. N'ogenda n'okwata peni n'owandika ku kisenge. Lwaki yagenda ku KNRM? Abo ensonga yalinja bayaba ensonga eri nafu era abagibuukira baali tebalina kye bakola naye twogera ku nsonga ez'ensonga n'ogenda mu ddwaliro n'ogenda n'okuba abasawo abajjanjaba tuzanyisanga mu nsi muno ekintu kye bayita abaana abato abaana b'essomero tuzanyisanga abaana b'essomero tuzanyiranga ku basawo tuzanyiranga ku ggwanga ly'omuntu tuzanyiranga ku bakadde tuzanyiranga ku tata tuzanyiranga ku maama tuzanyiranga ku ggwanga ly'omuntu ebintu ebyo byenjogeddeko bitegedde tubizanyirangako baana bato bakadde ofuna bulungi baana basomero kakati konsati bebanga ddala yiye abadde agenda kuyimba ki mulamwa ki ogubaddewo kuba bwe tuba tukola tuteekateeka ebivulu tuba n'omulamwa ne tugamba tugenda mu nkuuka ogwo mukolo Ssaabasajja Kabaka mayingirira n'abantu nitugamba nti ngenda kuteeka acidic vocals ekivulu kyabasoga nabo bagenda kushininga Lweyigi n'agamba nti ngenze ku cricket ovo abanyankole ne bagamba naffe tusazeeko tujja kukkiriza mwana waffe kuswalira Buganda yabadde agenda ku Afrika nange agenda kuyimbayo. Bigambo byange bigambo bya Apitex yasa ayina ensonga ze ng'omuntu omuntu gwayogerako bakolako wamu so owai amumanyi nnyo okunsinga sina byensobola okwogerawoko okusingako so nkugamba bugambe nti gwe tula butuzikalira nywera ebisigadde nja kubanga mbekotosaako weyongera okubanga wekomidde ku NCK TV naye nga tukyalina mangi nnyo ddala tukyalina mangi nnyo ddala ge tulina okuba nga tukutuusaako ate nno nga sinamaliriza ne fulufiga ate yavuddeyo n'ayambalira omuvubuka ono kalinga enkulukuku kaawula oba kaseso bakaawa oba bunubwana bwe bayendeeyo mu ntalo bwabana entalo bwazinga bamasasi emundu yavuganga ne bulemerayo kyobola kazinga bamasasi nazingamiraobutema nga bwalala kwasako bwasitemabuti gonda banze embazange zino ndaba netegereza bulungi munsi mwana abakombozi ndaba emba ndaba aiti njagala mbalebale buli kimu olaba engalo zange zino nyimpi oziraba enjala naye mweziri mu ngalo ne mu bigere mweziri zonna 10 ozibalanga mweziri kabale enjala oziba mweziri okabuuza enjala zalagawo bwalyanga n'enjala nga oluma kyokuba kalinga kasiti kadawuna kugaira ntambula bwenjala yagenze wa Mustafa naine nakuyendera sikirapo akyasana kumutunda mwana mujana nyina nja kulumba oyo
Nani asenke matuga. Agambye ajja kulumba mu sitaafa ajja muvuma paka simanyi oba bafaaki naye nga yeeweze agambye tajja mulekeramu mpaka beetwale ate fulufiga tumumanyi nti ye mukyala ayagala nnyo ebyokuyomba kyona kyekiri oli ku NCK TV ati weerabira kubanga osubscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.